n'ebirungi byokoledde ku nsi kuno. Muganda waffe ono Pasitayiga ayogeddwako ebintu bingi. Kasita owulira ng'oyogerwako ebintu bingi, kitegeeza society olina ky'ogikoledde. Actually abadde bamwogerako ebibi ng'amaze okufa, ate bo babi nnyo bajja yiga omutima omulungi gw'abadde alina okuyamba abanaku, okuyamba abeetaaga okuyambibwa. Ekyo kyokka kimutwala mu bwakabaka bwa Katonda. Ekimufuula omuntu si mulokole, si mukatoliki, si musiraamu, naye ebikolwa ebirungi byokolera abantu abeetaaga okuyamba. Bantu bangi balina ebitiibwa, bayitibwa baprofetsi, bayitibwa bamishopu, naye nga balina obukyayi ku mutima. Ono abadde takiina ekyo. Nze kwe kusooza okujja mu kkanisa eno, nsanze Misaaki agamba nti Yiga yali tiyasoma naye akoledde ensi ebyewunyisa. Abakoledde ensi ebyewunyisa tebalina PhDs. Ekirala si madiguli ge wasoma. Bantu bangi balina amadiguli naye nga bwemubuuza abantu bakyusizza obulamu obabalira ku ngalo. Yiga tiyasoma nnyo naye akyusizza obulamu bw'abaki bw'abantu. Mutabani we simanyi oba waali. Mutabani wa muganda wange Yiga akulekedde challenge. Omusajja yaweebuka Mansimbi n'azimba kkanisa nge nga talina diguri ate nga gwali muyivu. Tukwexpectinga okuzimba kyaki emirundi ena ey'enkana eno. Ekirala amawulire agagala okudinginga ku Messi. Yiga abadde talina buzibu naye abadde bamutabanya nga be baliko obuzibu. Tosobola mugenzi kufa n'ogamba nti ogenda kuweerera abaana be nga n'abo bennyini nabo banoonya fiisi. Abalokole bayise ng'abalokole, bapasita bayise ng'abaki. Nze siri mulokole ate siri pasita, naye Bwakabaka bwa Katonda nabuyingiramu dda. Muze lwaki privately kola ebigambo Bayibuli byetukola ki byetugamba. Era mujja kwewunya eggulu lino nga gwotasuubira ali muki nga mugamba Gashumba nga situlina tayimu nga tuli waggulu n'ekitaffe Katonda. Lwaki twakolanga ebintu ebyokuyamba abanaku bamasiikini ng'olwo babadde akola ki? Mu COVID ono walumidde abantu banaku bameka